Kakati n'owuliriza ensonga egenda okutwazisa Kadaama e Uganda bamuzze e Uganda boosi we nsonga ya fulasika ya caayi. Kadaama bamulese waka n'abaana mama n'atambulamu abaana abo ng'alina okubawa caayi. Kati waliwo ekifo we bafukira caayi we batabulira caayi fulasika ezo we batabulira caayi ne mama ne bazijjawo ne baziteeka mu kifo ekirala. Kati Kadaama bwe yamaze okufuka caayi ng'amaze otabula caayi bulungi abaana banywedde fulasika yazeerabidde we yatabulidde caayi. Mama bwe yakomyewo ng'ava mu mitambulo gye yasanze fulasika ezo zirimu ekyo ekifo n'agamba Kadaama ono nakulese waka tolina de n'omulimu gwe wakoze yadde n'ekimu ennyumba waakagiyingira era n'amugamba paakinga ebintu byo nkuzza Uganda kati ofuuka otya caayi fulasika n'ozirekawo ekitegeeza tolina kintu kyonna kyonna kiwaakoze obedde oliawo oli malira kisigo. Nsonga ya fulasika ya caayi yagala okuzisa Kadaama e Uganda. Nze bwe nabadde njogeramu ne Kadaama ono namugamba ekintu kimu, totoloka ekirungi nti oli in touch n'aba ofiisi yo boogerezeganya ne Kadaama ono era njagala okubategeeza nti Kadaama ono tannaba kutikkibwa kudda Uganda. Boosi w'ebintu alinga yabivuddeko tamunyega. Kadaama emirimu gye ali mu kugikola bulungi nnyo. Omuwalabu alinga yabivuddeko kuba n'aba ofiisi baakubidde omuwalabu ne boogera naye. Ndowooza y'ensonga lwaki ebintu akyabitadde ku poozi nenga yabadde amugambye siba enguguuzo Kadaama nga yazisibye nga yazipaakinze. Nze namugambye bw'otoloka n'ogenda ojja kufuna obuzibu oleme kuyambibwa kubanga otoloka n'ofunira obuzibu n'onoonya n'omuntu okukuyamba n'abula. Naye bw'oba okyasobola okuba nti okukubira aba ofiisi ne bakwata ng'okyali mu mikono gyabwe kye kisinga obulungi. Ate siko bwe baba bakutissa omuwalabu odde e Uganda n'omanya nti oli seefu ng'oli waka. Njagala nsooka nkutuusako Kadaama ono ng'akunyumiza obuzibu bwe buva obwabadde bumutikkisizza. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Otolosa ng'oli Dubai nyamba kuba mbadde njagala tolokera ku kisaawe munyambe kamange essaawa zino awulira yeekyanze bw'ayagala kunziza waffe. Nze mugambye oba olina ng'onemereddwa nzizaayo ku ofiisi agaanye bwetaaga kunziza ku ofiisi agala kunziza Uganda. And I've decided to record. Obuzibu, it's not a big deal. Okitegeera bano abantu they are short tempered bavaako mangu. Bandeka ne bafulumamu abweru ne bagenda leero lwakuna bafulumamu on Tuesday ne bafulumamu ne batuta omwana okuzanya ne bandekawo. I was ironing. Kati we nali ngolola nenga akansukendeko engoye ngende munda nongoose nzija obukopo bwa caayi ntereze toyi z'abaana bali baziyeeyaho. Okitegeera ntereze zulumu z'abaana engoye bazisudde. So bwe namaliriza I had to come back and iron. Kyesajjawo I left flaska nazireka eza caayi ne gahuwa saazijjaawo cause tuzijjawo ssaawa 6 obudde bwali bukyali cause I thought that they will come back and take it kuba tuzitera ozijjawo ssaawa 6 so wekiro so nenkomawo nenongoza nenganjezi kati nagamba obudde bugenze ziweze ssaawa 5:30 flaska za caayi sizijjawo maze ogola nengamba kange nezijjawo mangu obudde bugenze maybe bayinza okudda mangu. I went mba naakatuukawo nti mu nnyumba flaska nzija nsute mu ffumbiro bazigaddeyo fruits nzija omukazi naakomawo we yatandikira okuyomba obwedde okola ki wakayingira mu nnyumba okulongoosa lwaki tewalongooseza dde lwaki tewazite omugamba mukwano madamu naze nenyingira munda nenongoosa ebimu nembijjawo nembitwala obukopo bwa caayi toyiza omwana naye no caayi namuleseewo mu flaska nazireseewo kubanga tuzitera zijjawo ssaawa 6 kati obudde bubadde bukyali. Namugamba
nemugamba obudde bubadde bukyali, that's why saazijeewo kati mbadde nzize. N'agamba nedda obadde okola ki? Munnange gwe nkola naye namugamba naye madamu twamulese agulula abadde n'engoye ng'agula. Omukazi nemugamba kuba yali alese mutabani we omu omukulu, nemugamba abuuza mutabani we oba teyandabye nga ogwasose nenzija nenongoosa nenzira. That's the reason, just obutajjaawo flasika za caayi. Anyway, ndoza yalina obusungu bwe yali alina ekimutaabudde obwongo. Cause flasika tesobola kujja mu mbeera nti wakite walongoseza. Okumanya bano abantu bazibu. Omwana yandaba nga ndi mukulongoosa yaŋŋamba teyandabye. Nze saayingiddeko mu nnyumba kulongoosa. Najja ngaleekaana paakinga ogenda kuddayo ewammwe. Kye namugamba nemugamba sisobola kudda waffe onziza ku ofiisi. Kuba nina ofiisi. Nedda ofiisi tekwagala we nakunza ku ofiisi tebagenda kumpa kadaama omulala. Olina osooka okuddayo baleke bampa omukozi omulala. Ningamba nedda mukwano. Nze na ofiisi yange. Nengamba enkya ku makya okera agenda. Tolina nawe lwaki onziramu nga ndeekaana oli mu kumbuuza. You expect me to keep quiet? Era mba nina okuddamu okitegeera. Nina okwenyonyolako. Omanyi bano abantu baagala osirike werenga musiru tolina kwenyonyolako buli kye boogera. Kati lwamala nenkubira ofiisi ne mbaganza omukazi andi bubi. Ofiisi yaŋŋamba olina ofiisi yo mbagambe bakomyewo ofiisi omukazi sikyayagala. Oba bamala ne bamukubira ne boogera naye that's why taitazeemu binyegako I don't know. But that's the reason only okugaana okugjawo flasika za caayi. Ndoza ayina ebimusumbwa kusi. That's the small issue. Yiso kyekyo bannange mu ŋŋambe nateesezza bubi kubanze bwe mbadde njogeramu ne kaddaama ono mugambye ne mugamba musisita wange olaba okutoloka tekyandibadde kibi okutoloka kirungi kubanga otoloka oyagala kukola gw'ofa ku kimu kukola naye okimanyi nti olina obulamu teri muntu akola ng'alina obulamu si buli atoloka nti ali bubi si buli atoloka nti afuna obuzibu naye ku 10 abasakisidinga mu butolosi balinganga 40% naddala bakadaama abasakisidinga balinga 40% ku 100 gye bali abatolosi nga bali bulungi nga tobanyumiza naye ate si buli omuntu aba agenda kuba ng'oli nze namugambye totoloka ne mugamba totoloka bwe baba bakugenda kuzza Uganda guma okomewo e Uganda omanye nti okomyewo e Uganda okugenda kuddayo buzzi olwakuba nti obuzibu obuliwo bayinza okumutika ate ne bamukansolinga omuwalabu ono ng'alina omutima omubi n'amukansolinga kyekibi ekiriwo naye amawulire amalungi agaliwo nti aba ofiisi bali ntaki n'omuwalabu ofiisi eyogerezeganya n'omuwalabu aleme kukola siteepu eno yakuzza kadaama ono Uganda kuba bo bamugambye kwata omwana oyo omuleete ku ofiisi ffe tukwate omukozi omulala tumukuwe ye omuwalabu agamba bwe naamuleeta ku ofiisi ono temujja kumpa mukozi mulala kanzize ono e Uganda ate ndyoke nzije mbasaba omukozi kati ye kale omuwalabu alinamuko ku mutima omuki ku mutima omubi nti tayagala ono kadaama gwe yaleeta gwe yagula ate abenga ayina agenda akolere abantu abalala naye ng'ekiriwo kadaama ono akyaliyo e Dubai ali mu kakkala mirimu gye akola omuwalabu ebintu yalinga ng'eyabivuddeko yinza okugamba yabivuddeko era kadaama gyali okitegeera gyali akakkalabya emirimu gye tebannaba kumutika newankubadde nga ogwo yabadde azisibye naye nga ekyabadde kireese obuzibu fulasika ya caayi kuleka fulasika ya caayi we yabadde afukidde caayi we yatabulidde caayi n'agireka awo ne kadaama ye agamba fulasika ezo zirina obudde bwe ziviirawo awo ate n'okumanya n'abaana bano be yabadde awa caayi bazibu nnyo wabuzeeyo n'omwana omu amuwolereza abaana bo bagambe ffe tetunnamulabako ng'akola mirimu kati nabo balinga abaamuwaddeyo abaana b'omuwalabu kati eyo gye bayita ensi nti obeera mu kiyumba naye nga n'abaana bennyininyini olinganga alabirira abatujju abatemu abajambula okitegeera naye amawulire amalungi nti akyaliyo akyakakkalabya emirimu gye soka tumusabire buli kimu kitambule bulungi buli kimu kigende bulungi si kyo nateeseza bubi ate nga naye ng'omuntu naye yakifiirinze n'agamba nti bwe ntoloka
nyinza obutamalaako oba omutolosi aba yeetaagamu akasente. Olina okuba ne ssente z'akatanda, olina okuba ne ssente za mama kiyumba, olina okuba ne ssente za upkeep ezinaakubeeramu, olina okuba ne ssente just in case singa olwala olina okwebeereramu. Byonna byonna ndowooza bw'abigattawo n'agamba sigenda kutoloka kangume. So yagumye era gy'ali katumusabire buli kimu kimutambulire bulungi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbebaza nnyo okuba nti ate mungoberera. Mwebale kuba nti ate mu followinga omukutu guno mwabatuufudde number 1 top. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi. Peace.